kakati Bobi Wine kyeyalikoze waani okuzimba ekitebe si kikulu waliwo ennyumba eziriko garaji nga temuli motoka naye baba n'essuubi eryokugula emmotoka ekya UPC waliwo emmotoka tikirimu Museveni has managed this era mbawulire omwana n'azimba ennyumba Museveni has managed this country emyaka emeka UPC erina ekitebe yafunga emyaka emeka ekitegeeza Yusuf si kitebe olwokuba n'amaka naye bw'obanga oli ku muzigo ng'ozaala abaana niwe babeera tekijjawo kiri nti kunamu yekka Bobi Wine the title is grip on the party buli lwozimba ekitebe simplistic mind zikuga nti azimbye ekitebe bwakitalo nnyo azimbye ekitebe kakati challenge ya Bobi Wine eryeki to transform this party to market it outside Uganda ajijemu violence ya kabaka yekka ajijemu enjaga ajijemu ebyo byebakola ebyo ebyabavubuka ba gentlemen badde waggulu in UK Tony Blair yasanga leba ngerimu efujjo ngeri aba yekalakasa ekola kimwe muri trade union Tony Blair yakola nnyo leba najja mu trade union kubanga trade union yali erinyisiza emiwendo gy'ebintu ng'ebungereza made in England tabulwa Italy wali ekibiina nga Communist Party the largest Communist Party in Western Europe was in Italy when communism collapsed they changed themselves into progressives era power but that's the challenge gyalinayo ka if kwa kakati tulina tukiita mu international relations tukiita bipolar kitegeeza Russia na America kati mu Uganda tulina tripolar tulina Museveni tulina Muhoozi tulina Namyalo tripolar kakati singa Bobi Wine aliforminga party ye n'agijja mu violence n'agi marketing on addition ku headquarters n'abajja mu violence biki naye n'ogamba nti erubaga aba nu babadde balonda abantu abakulira gundi obukiiko balonze beenaalemu omusajja nakwata embooko n'akuba banne njaga bavuga kwayina ennyingi buuza ba mirundi ba experts I can tell you stable bank sente zange badda zigyemu dda bamutangani yagendako ne parliament wa CBS enjovu yaggulu once you say company making a lot of adverts making a lot of ambitious plans and the rest it has gone from shareholders dukayo lekanizite naye assets zasigalayo kakati banka zodde ezaagwa tebabasasula bali beyond 3 million assets zaabwe zasigalayo and economy yali y'amaanyi nnyo waliwo omwana ab'omugumu ennyo envula ne zimuluma enkukunyi ne zimuluma ebikune bimuluma naawe ne Uganda bweru mugiriswayinze buli kintu na kakati nembandika akatabo kaakano the State House cars nabaga nti mukulembeze wa Uganda alina ekikolimu kyasanga mu State House kati ono yasanga buli omu kimulinda ku luggi abalaba abanoonyeza mu opposition nga bali mu njuyi okakasa Amini yalumba Tanzania nga bata abantu mu Uganda ba Tanzania no sibakombo bali babi babutabika Juma Ali ba gundi abasusaidi ba mulembe kakati ababba amasanyalaze ba Bobi Wine banuupu agwembulira abasuddako abanuupu demukubatiya gasi ekitegeeza this is the State House cars obate blame everything on Museveni ng'ekibiina ekyo kyetemyemu Museveni yakola jinjayikanga kamu Museveni yakola UPC Buganda Museveni yakola UPC Mfungulu Museveni yakola UPC Nkoba Museveni yakola UPC Syndicate ebyo nno byali mu wali ne UPC Nkongolo UPC Mfungulu konko UPC Syndicate yali mwankole y'abaasoma UPC Syndicate ye y'abataasoma jinjayikanga kamuli byate jiki UPC Buganda ya Paulo Muwanga kakati but instead of addressing these issues that were splitting his party was hunting down Museveni but Museveni was not responsible era bawulidde nga mwogera wano kubba muze baateze
Amini omanyi nti omusajja eyakola olukwe n'abayisirayiri bajje batulumbe wano yamuyita e Nairobi omuzungu n'alya naye n'amutambuza Amini n'amuteera bbomu mu mboga n'emutta. You have to be careful. Kakati kyembuuza ono keeki yavuddewo ani yagikoze? If you have an intelligence organization ekibaddewo kikuyamba tusolo Nirajibu Gandhi bamutega ekimuli bamutega ekimuli akawala kano kafulawa yanti yali asinza amagye Sri Lanka. So these things happen but bwe kibeerawo intelligence eno kinoonyereza obutaddamu kukolebwa. Kakati kana akataba kange wakokusatu abagamba nti Muhoozi Holod is the key to Uganda's future politics. Tewali kisobola mu byobufuzi bya Uganda tewali kikolebwanga Muhoozi tomumu addressinze abamu provoking into battle nga mwana muto ayina future ayina ki ye kakati nze muvumo wange oba Bobi Wine avuma Muhoozi nga ye Bobi Wine akuba bidongo Muhoozi ali mu ntalo. That's olye omwogezi atenda byabanne owange siye musiru asinga no mwe mubeere n'abamu bumate olina bafaaza bameka baba bali ludda olina badokita bameka olina balooya bameka bayinza okubanga gye bali yanti baliwa gwe tukutegeere nti we good parent. Why do you concentrate on this one the younger one nga nina abagezi abayitirivu abakoze emirimu egy'amaanyi babasiimireyo gye bali yali kinkubuulira lweki bw'oba oyagala okuzaala omwana omugezi sindika muwala omuwe ku nkwasi kwe tujja kufitina wange leka tamale no tujja kufitina wange abagwagwa bonna bangeze mbazaala muwala we yali supermufuti ndirango yebamba ku social media nga aliwerere mu kisiibo mufuti mwamutta kiki yebibye bya mwana bya mufuti ono gundi Kalinda yali aladisi wa Kampala mutabani we ne bamukwatira mu bwakkondo bw'emmundu Kalinda yagenda n'amulaba Kalinda yagamba tuzaala myoyo tuzaala mibiri si myoyo Kalinda aladisi you see the embarrassment bayinza n'okugamba nti omwana gw'omuwa emmundu mukonsatratinge kuva mumutegeeza abamu abafu abasiru mu batulekere anti kati ne society naye ebeera concern atebeera ku musaale muwaabire kubanga edda omwana abeera baali badde tebagamba kona baali badde bamukangavudde dda gamba tta anti kati tuliiti owuwo anti kati gwenawange singa obusiru muteeke mu zoo jakuba abantu banomba sotabuka nnyo kutuuka ekyo lwa nsonga yasinga obusiru mu mbuli eyasinga obusiru bangi bw'anaayogera ennyo bajja kugamba nti ebyo tebinkwatako kugamba nkwadde families nze mumpe mugalamizi sijja kukkiriza musajja mufeeriya kutawaza mwana wange olaba naawe wali omuwadde erinnya lya Sentima nga kuyitiriddeko buno busiru bwaferinga waliwo obwavu obwolulyo nga famire yamu yakuba ekiragano ky'obwavu nga plaza n'omusisi ati tamala akagawadde mu famire yamu ekiwamu anti kati emmotoka kankubuulire let me tell you nze siri kulibye nkubuulira nti waliwo olwokitira omuntu kati waliwo abakola mu New Vision bagigagawaliramu waliwo abagiviiramu obukko waliwo abakola mu State House bagigagawaliramu waliwo abagiviiramu nsi atereeza kuvaayo obukko nova mu State House ng'ogikoledemu laaka ebikuba mukisa laaka kati gwavaayo ng'oli otya n'olwekyo nze ndi musajja neekolera mulaba nkubye waliwo omuntu mu Uganda wano asobola okulisinga emyaka 10 nga bokuba bamaanyi ngende mu kyalo ngandakawo he must be a district in the village so that we make our business perfect your business nekibagamba nimbawandikira n'akatabo akabigundi nti organs temukyazirya mukka abantu bategedde nti mu mibiri gyabwe mulimu ki esente mulina kuteekawo kampuni nga musheyalinga ne famire efiiriddwa ne eddwaliro mwafiiridde nammwe nimufunako pasente mujja kutwala omulambo abantu bagukebere ng'ensigo teziriimu balinyerole n'emikono olaba abasawo obubina embooko bwe zibalya birazeewa
neereza abantu bakkiriza bagambye there is a law byabwe baliyimbirire. It should be done by medical doctors. We are doing this as spare parts. Never bana yagalo kirya bukati kiri umenye te batudde nga mpala abasawo baganye ogenda bakitya stigma ekyaso kubanga you must kill a person. Somebody's life must be terminated. Ebyomufuta ebikola you must be terminated to save bibiri kati kyekikanga abasawo explain it. Termination ye constituting ngachi wetutukira badokita to terminate your life ebachi murder and hangaman banjawulo hangaman tebamusasula musala. He hangs those who have gone through court process. Yandiye nkubulira hangaman kati bano badokita bakinyonyole timulusawo gye kiri we terminate your life nga tutegedde nti gwe bodaboda ekwasiza omutwe tutegedde nti obulimu accident naye tetujja kuzekana debate ekiti yonna ekikwata ku kufa bakiki kakati kana akatabo kange okalaba kano nabagaa ndi mubuuzi one kitawutegeza musi 2 is an obedience unto his father 3 you have provoked him into battle ye kyakoze kuteekawo MK ye tavaayo amagye ovanga ku muntu gwe boogerera nga taliiwo bameka be bateekawo ebifaananyi n'akuwangula Besigye omulamuzi yagaa nti Besigye yesimbewo ng'ali muki mukomera dono wati ogola kyali ayagala twembala Museveni ibane Besigye gesi 20% ng'ali mukomera abakumwangudde andi mwekuba bikonde gwolwanira naye omusibye eki era atodde jene yali kidduma bubiri insisted nti omusibe takolaki ogola yagaana wanted to embarrass Museveni vuganya n'omusibe vuganya n'ekifaananyi very embarrassing. It's very embarrassing. Kakati MK I saw powerful ministers bajja mu nkungana zaabwe bafoma MPs bajja mu nkungana zaabwe. Why? Bategedde politics perception nti zonaliriyo bw'oba batogenze eyo singa nkubulira list y'abaminisita basaba obwa coordinator n'MK Museveni yeewuunya talina bantu era ayambye Museveni ogwo ayambye Museveni aliki oba factors one he doesn't have term limit, he doesn't have an age limit, which means he's a coach player wayagala akolaki asamba ayagala two ono omukyala Namyala creates confusion. Is he coming back or not? If it was not in Namyala and the age limit, you would send Oxford Minister Jane Gemuke. I'm telling you, abantu babagala kuuma bugagga bwabwe na constituencies zaabwe bonna babaka parliament bonna tubeera nabo ne bafooma ne baani kukuumirawo constituency ye ejja gisanga bagitutte. Nze na depending nga muhozi nga mwogera nefula nga tumungasi yabaddeyo embala powerful minister wali and they have a panic over the support. Museveni again yes if Museveni makes a support kitegeeza agenda ayagala service delivery in the main Syria ali kubikola zisafu anti batya ate kolooza Franka tumwebaze ekyamututte ekyembala nadda kulale ali mukutya minister bw'obeera eri lisafo eyizokuyamba lisafo ekutaasa budget Namyala and Museveni is nti tayinaaki ejirimi we would send exodus of ministers leaving in Museveni's government. Ate abantu gobamanyi nga ate Namyala bamukuba ate ng'ogamba nti Namyala yayambye Museveni okubeerawo bo batunuulira sente. Namyala has helped Museveni to create confusion. Is the money coming back or not? Otherwise, kakati enogondi abo ba minister bonna bajja mu MK bonna n'ekiro b'MP baani and aspiring n'abaagala kukwata kaki kafo bangamba nti yo nti olutalo luli e Masaka
Kasolo yajja n'akibwamirira ekya coordinator najja akibwamirira naye ate nga waliwo yali asinza okukola embooko zivuga ziringa eza mutabani wange nono gundi yali mukwano gwe yes mboko zivuga bakubagana okukamala soba kansala Segawa yazze nkugambye bakubagana okukamala